Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalaga emisoto egyo lwakuba vidiyo tegiraga bulungi, naye emisoto egyo gisangiddwa nga gyegasse nga giri mu meeting nga bwe mukitegeera gibadde gyegasse nga giri ebiri. Jjukira buli w'osanga emisoto egyo nga gyegasse libeera ddagala. Kiba kikulu nnyo n'obeera oyambadde essaati afadhali ogisumulula mangu n'ogiggyamu n'obeera ng'ogibikka, oyinza ofuna omukisa n'ogisanga kuba ekyamazima guba mukisa, si kyangu gisanga. Akagoye ako k'oba ogibiseeko kabeera kafuuse eddagala. Buli abalumiddwa emisota akagoye ako kennyini k'oba oteeka mu mazzi n'oyenga n'abeera ng'anywako, kwegamba akagoye ako kaba kafuuse eddagala. Naye bw'omala ogibikka n'ogireka ne givaamu gyokka mpolampola ne gigenda, tolina kugitta, olina kugireka togitta ne givaamu ne gitambula ne gigenda. Kati akagoye ako ke kabeera akakulu era kimanye nti obeera ofunye eddagala ery'omulembe, obeera ojja kujjanjaba abantu ababeera balumiddwa emisota oba ababeera babojjeddwa emisota. N'olwekyo njagadde n'ekyo mbeere nga nkibabuulira mu abali ku channel yaffe eno Kyaiti, mubeere nga mukimanya kuba ekyamazima tegisangika emisota ebiri n'ogisanga nga gyegasse kiba kizibu. Kati ng'egyo nga bwe mugiraba gibadde gyegasse, naye asoose okugiraba atidde n'adduka n'atuyita. Tugenze okutuukawo bwe tuti gibadde gikyegasse, naye tugenze okutuuka tube nga tugibikka ate ekyembi n'wabaawo agikuba ng'atidde n'agikanyugira ejjinja ne gibeera nga gyeta. Ate we gyeta awo kiba kifudde. N'olwekyo singa osanga emisota nga giri ebiri nga giri ku nsonga eyo, beera ng'okola bw'otyo, beera ng'ogibikka. Emisota egyo gye mulaba awo mulabyeko ebiri naye gibadde mingi. Ebyo tujja kuba tubyogera ku vidiyo endala, naba mbabuulira engeri gy'osobola okwekuumamu emisota gibe nga tegikusumbuwa waka. Tujja kuba tubyogera, njagadde just mbabuulire ekyo nti bw'oba osanze emisota nga gyegasse kikulu nnyo beera ng'ogibikkako akagoye. Akagoye ako libeera ddagala ate era lijjanjaba emisota nga gibadde gikubozze. Bwe kityo bwe kiri. Gamba we WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.